Weewaawo tukyali mu programu akazindaalo kulikayo nnyo. Omukoci Ronald Senvuma kyakutwalira ddala mu maaso ne mwami Matovu Calvin. Kakati tugenze okuwummulamu katono nnyo ng'otugambye nti okyatubuulira ku by'oli mu kukolera abavubuka ab'ekyebando. Kakati yongera otubuuliramu abavubuka abo mu kubikola tebirina kye bivaamu mu bikola bya bwereere oba mutunda. Okay. Kale. Bwe nafuluma okuva mu ssomero nesimba okuba chairman w'abavubuka mu kitundu kyange. Tongera ku ddoboozi. Mu kitundu kyange. Abavubuka abasinga obungi baali nga unemployed. Almost like 70%. Ntandika okuŋŋaanya kasasiro mu byalo. Kitegedde nga basasulayo akasente. Bonga be bateekamu ab'ekyalo nga batuwayo akasente nga mukuŋŋaanyiza kasasiro. nga wala emmotoka bino bikola. Kubanga tunayinoonya ekintu kyetugattira wamu okuba nga tufunamu akasente. Wakijjukira omuvubuka obulamu bwaffe buli expensive. Ojja kwetaaga ogula jiini ya mitwalo 5. Emitwalo 5 tosobola muzaddewo kugikuwa. Ojja kwetaaga essaati ennungi olabike bulungi. Okitegedde ate emirimu gyakkekwa naawe okimanyi. Then kasasiro oyo nga tumukuŋŋaanya tugenda tumusolooza tumala okumusolooza kesi enejja nemutwala nga tuwaddeyo akasente. Then later on nendaba nga kasasiro ntusobola omukola n'avaamu ekyamakulu ekyomugaso. Kati olwo twakola nenkosatinga internet nengezako okunoonyereza okulaba nti kasasiro nkyesinza omukola nemukyusa nti nga tumukolamu amanda ntugeserenga n'ekibiina bakiyita Youth Empowerment Support Organization gyekiri ku kyalo. Empowerment and Support Organization ekiri ku kyalo. Kati mu kibiina ekyo mwempitidde okulaba nga abavubuka abasinga obungi abamu kati netukolagana n'ebitongole nga Save the Children nejja netwala abavubuka nga 6 ne basoma okubeera ba peer educators okujja okubangula bannaabwe ku nneeyisa gye balina okweyisa n'okukola okusalawo okulungi eri obulamu bwabwe. Kimanyi abavubuka muyakirija ttiimu egyo twagala okuadventuring olabe kino. So tugeza okubasomesa okulaba nti tebafuna mbuto enkyukakyuka mibiri gyabwe kutakusabira yagalagala okubeera abavubuka ab'empisa babeere productive enkya basobole okubeera nga bebakulembeze oba bebabe batuuze abeegimba kubanga bebakulembeze b'enkya. Kaakati mu kubanga abavubuka awo mubakwatiddeko bivaamu ssente oba tewali kyavudde mugagaba okuweerera emibiri y'abatuuze? Project muvaamu ssente okitegedde naye okwakisesinga ssente za gavumenti okujja mu projekiti yaffe eziteeka mu UDP naye omanyi okwakkiriza obuli eyo mu UDP baleetaano ssente z'abavubuka bwe bazireeta okuzakisesinga kuzibu nnyo obwakkiriza obuyitirivu tusobola kuzakisesinga simanyi beetaaga ekyapa ky'ettaka wogenda okubeera ng'okolera simanyi landlord simanyi akuwandiikire beetaaga okubanga abavubuka abakyayagala ebyo. Kati nze nzize njagala kukola ate ng'onyumiza ebyo mpa ssente nkole nkudize ssente. Osinziddewa nzikuwe ku street edda bwemanga ndiyo ati nzikiriza nti oyogedde ne landlord nzije kwololera nzize tugeze okubalambula nti tugenda kusinziira wano mwakikola ekyo kyakolebwa bino byakolebwa naye embezomenti nyingi ne mu ggwanga totayinza nakumanya museeno nti era ogenda okulaba ebibiina byabwe bawadde ssente balinamu ebibiina byebitali byenaabwe balinamu ebibiina byabwe nga oli ajja nalaba nga waliyo mukisa guno katugambe nga munene mwenali muwawa nagenda nakola mangawo ebibiina byabwe nabiregisteringa nabitwala nebifuna ssente mwekyamma ne bakiwandula. Twagala equality obwenkanya ndaba weebuli mu natural resources. Twagala equality mu mirimu. Twagala omuvubuka weebwe omulimu okusinza ku teyasoma. Twagala weebwe omulimu okusinza mu kubanga alina ennyindi empanvu kubanga waggwanga ekinyindi empanvu zonna zissa ne bwebeera nnyimbi. Kitegedde so twagala kukulaakulanya abavubuka tubalobingire babeere nga basobola okufuna emirimu tubalobingire babeere nga basobola okubeera nga beekulaakulanya guno mulembe gwaffe. Oba mubuuka emitendera ate emitendera kigetubuuka mukama wange nga we mulina okusooka okuyitira temuyitayo ne mugenda mwagala mugguka ku ofiisi omuli ssente nga temusoose kubuuza bazikuuma. Kati organization yange zimanyi ebbanga lyemazeewo mpozi ng'ogiŋambye
yakamala emyaka tugenda myaka ena nga weeri funding myaka ena nga weeri funding muginoonyereza ebbanga lyenkana kyaba emirundi emeka tuli myaka miyitirivu sizaana nekikugamba nga emirundi mingi esinoonyereza funding kakati anti bawa briefcase organizations kubanga twali akumanyi kutuusaayo ekyo kisoboka okukolebwa nekigonjooba wano kugombolola sire musobola okuzifuna wala twafunayo okuzegombolola zaavaawo twafunayo okuzegombolola kwesisi zaavaawo si za gavumenti naye lwakuba kati ezo zo of course ezo zo za mitendera ni waliwo ziri sente ezigabibwa okuva mu state house musooka mufune kana akatono akaliwo mutandikire kuba tuba muba munoonya kapito siwe kiba naye kakati nga waliwo bwebaba briefcase mani olina buyatibwa mukadde bikadde bina obukadde 3 obukadde 2 obukadde 6 naye ng'ate mmwe abalina kyemutandiseewo wali eri wansi tebasobola kubalabawo kubanga temulina bamanyi waggulu bajja kubamanya singa oba okoze ekintu nga kirungi nze bwe ndaba mukulaba okwange kakati mu nteekateeka ezo zonna ebyobufuzi tubyogeddeko watugambye bongereyo emyezi 6 netwogera ku nsonga ez'enjawulo alaba omulungi owa programu yaffe n'akazindaalo ebigambo bino si byaffe nga tv oba programu eno wabula bivunanyizibwako oyo mwennyini nanyini kubyogera mbadde nsaba abavubuka abo boyayana oba boteekateeka okubanga okulembera ntanda ki gy'obasibirira mu kiseera kino ekya lockdown eriwo okugezesa okw'amaanyi ennyo ki kyobasibirira yadde abamu bakutte ku mikono ne batandika okubanga bakola amanda yongera okubakati kati abavubuka mwenna abali eyo first of all njagala bagamba eno gavumenti abavaamu ebaviiramu ddala waliwo ku lulwo so kakati tugezeho okubeera enterprising tonyoma mulimu buli kalimu konakona akaliwo kakole osobole okwekulakulanya gwe ng'omuvubuka batandika mpala ne bayambuka waggulu kyo gavumenti twagyesonyiwa tuli mu ggwanga naye tulinganga abagwira mu nsi yaffe tetwakitegeera sente weziba nga zizze zirina poshoni y'abantu ezigendamu abasigadde bwagerabira naye mubeere basajja bakozi nnyo ate n'ekyamwe erwanire mmanye rights zammwe omuvubuka manya rights zo bwanga tumanyi rights zo bagenda kuba bakuvoola bagenda kuba nga bakuteeka wansi togenda kusobola kuvaayo ngende mwenyigire mu mirimu egya skills like kati okukanika okukola kyobeere ngumanyi omulimu gw'omumutwe awo ogenda okukola omuvubuka agenda obeera successful agenda okuyamba eggwanga lino enkya ekirala abavubuka time essaawa eringa etuuse tumwerabira omuvubuka munnammwe kubanga twagala twekolere ku nsonga zaffe nga bavubuka ekisembayo nga tuwunzika singa akakiiko kasigala kagenda mu maaso kubako kagamba byekakola byonna bitambulira ku mateeka agakalambika olwokaano olubeeramu oluvaamu kakoze katya nga enteekateeka zonna nga bwe ziri nti okulonda kwa mwaka gujja scientific kulonda ogenda kusigalamu mu nteekateeka nti we ziri oba togenda zibeeramu kubanga obadde tokiwagira tugenda kukirwanyisa twalaye nga kivaawo mulabi waffe omulungi wa programu yaffe eno akazindaalo nze omukookiro Ronald Senvuma omwanjuzi waayo muteesiteesera omukubiriza abadde mu studio zaffe olunaku olwaleero wano ku Perfect Palace Motel e Kawaala kwebaza okubanga otuwadde obudde ye mwami Matovu Calvin owa kansala to be Kyebando East siwe kiri nange nzikiriza mu kaseera kano mbenga mpumba wumbira wano tujja kuba tuddingana olundi weyongere okubeerayo naffe